Omwebale nnyo omwebalire ddala oguddako ffe tugenda okubeebaza kubanga mwetufudde kye tuli okulaba n'okutuwuliriza. Katweyongereyo eyabadde addumira poliisi mu disitulikiti ya poliisi abakama be bamusalidde ekibonerezo ekyokuba nga assibwa amaddala okumujja ku ddala erya superintendent okumuza ku assistant superintendent police olw'okukkira omubaka wa Dokolo CECILIA OGWAL mbu n'amuyisa mu mbeera etali nnungi omwali n'okumukuba wadde nga bamusalidde ekibonerezo ekyokuba nti yassiddwa eddaala naye omubaka yatuusibwa mu mbeera enzibu agamba Tamatidde n'ekibonerezo ekyaweereddwa dipisono eyabadde oweerira. Omubaka akiikira ekitundu ky'Eddekolo omukyala CECILIA OGWAL atiisatiisa nga bagenda okujulira ng'awakanya ekibonerezo ekiweerebbwa era addumira poliisi eri Joel Banone ono gwabadde yawaabira ng'agamba nti yamusamba mu lubuto bwe baali bagenza okwebuuza ku bantu b'ekitundu ekyo ku nsonga ezazikwatagana kukyusa ssemateeka mu kiragiro ekisalibwawo poliisi olunaku olwaleero. Banone batuuse n'omukendeeza amayinja okumujja ku ddala superintendent of police n'amufuula assistant superintendent of police naye CECILIA agamba si mumativu. And I've also communicated in court that we'll follow up this matter because all I'm seeking is justice, because this thing has not only happened to Mrs. Ogwal and will not stop with Mrs. Ogwal. It will continue. And appeal to the government and to the police force and to the military force that this matter must stop. Bino bibadde ku poliisi y'Enaggulu era ng'emisango ebiri egibadde gimuvunaanwa kwe kuba nti yatandika okuvunaana abantu oba okubasibamu nga tayise mu mateeka saako n'okukozesa amaanyi ng'agezaako okulumya CECILIA OGWAL byavuddeyo nga bimusinze. Wabula OGWAL abadde awerekeddwa ku mbaka okuva e Rute Gutumoyo Abalakoni bano balaze obutali bumativu era nga baga nti ekibonerezo ekiweerebbwa omuserikale ono tekimala era nga kyo kyakulabirako. CECILIA atuuse n'okwebuuza lwaki omuserikale ono yavayo n'amulondamu mu babaka abalala okutandika omukubanga eky'okuttale kyagambye nti ateekwa okukuba alina gwe yali akolera. A police officer excessively used force, but I could have died. They held the medical report that shows that the condition I was in, I could have passed on. Now, if I died, and my family would get this kind of ruling of today, that the police officer was just reprimanded. Wabula OGWAL atuuse n'okukakasanga baali batamenye ekiragiro kyonna era nga mu ebyo byali baganye kwe kuba nti baali baleese abakka abatali bava mu kitundu kino be baali bagambye nti bajja kwetaba mu lukuŋŋaana luno nga bwe gwali. Explain to the country why this justice must be for all. Whether you are a member of the opposition or you are a member of government, justice must be for all. Ye Gutumoyo oluvannyuma nayogeddeko ne bannamawulire era nga yeewuunya lingi nnyo erikozesebwa poliisi mu kaseera kano ab'oludda olwawula gavumenti lwe bagezaako okuteekawo enkuŋŋaana. Policemen will do. They are going to do it. They know where to run for safety, where they run to for pardon. So that's why we feel even when we communicate to the community, they are not satisfied. If they are satisfied, but it is, are you going to pay now, Honorable CECILIA, by apology? Is that what enough? Byebyokwerinda badde by'amaanyi ku poliisi era ne bannamawulire tebabakkiriza kwetaba mu lukuŋŋaana luno. Ku Russell TV, nze Grace Segirinya, Omunyo.